bonna bakozesa virtual private network kuba emikutu gitambula gyonna information etambula. So ne Tanzania bweto bweri babagambye VPN abana akwatibwa bajja kusibwa kabeka singe n'okuweebwa n'okugibwako engasi singa banaakwatibwa nga bakozesa virtual private network okwaccessinga omukutu ogwa X. Omukutu gwa X guno mu Tanzania nagwo bagumanyi nnyo, abantu bagenze bagutegeera. Era obaka bungi obugenda maaso n'okubeera nti munnange buteekebwako abantu ne babugoberera. Era abakulembeze aba opposition bangi ne ba intellectuals bangi, ba journalist, ba activist ne bannaddiini ab'enjawulo bakozesa nnyo omukutu guno ogwa X kubanga gutwalibwa omukutu ogw'abagunjufu ba elites mu communities ez'enjawulo. So kati gye bagenda ne baposting ebintu byabwe bye baba baagadde. Era decision ey'okublockinga omukutu guno yarayizinze ne concerns endala nga bagamba kati gavumenti y'eggwanga erya Tanzania eyinza okubeera nga yakoze kakodyo okugjawo kye bayita free speech naddala kuba advocates abanene ba activist olw'okubeera nti gwe basinga okukozesa okupositinga ate nga waliwo issue trending eya Tundu Lissu kati abamu bagamba nedda kakati eyinza okubeera nga baagala kulemesa free speech eri abo abalwanirira eddembe ly'obuntu nga party a broader trend of digital censorship under the President Samia Suluhu Hassan's administration. Wakati mu kulemesa bannansi b'eggwanga erya Tanzania okwogera bayinza okukozesa akakodyo kano X n'eggalwa mu by'okusaaga abantu ne baba nga tebakyasobola kugendako kulwanirira ddembe ery'obuntu mu ggwanga lya Tanzania. Bo ab'oludda oluvuganya bakirabye nga kiyinza okuba nga kyabadde political kubatangira kubaako n'ebyo bye boogera. Jukira obunkenke mu Tanzania bubaddewo nnyo ne ku side y'aba activist. Buchanga opposition leader mu ggwanga erya Kenya Martha Karua bwe yali ne delegation ye nga bagenze mu ggwanga erya Tanzania ne babagaana okuyingira eggwanga eryo. Karua bwe yali agenze okuwolereza oba okuwulira omusango ogwa opposition leader w'eggwanga erya Tanzania Tundu Lissu. Embeera mu ggwanga erya Tanzania so yakwekengeregana ba activist bangi ababaddeyo nga bagezaako okuwakanya n'abamu nga bava mu ggwanga lya Kenya era abamu ku bo bagenda maaso n'okubeera nti munnange bakwatibwa. Omukulembeze w'eggwanga erya Tanzania ono Samia Suluhu Hassan mukyala yakambuwadde ku lunaku olwokubiri yavaayo n'agamba no foreigner will be allowed to disturb Tanzania's peace. Tewali mugwira yenna agenda kukkirizibwa kugenda mu ggwanga lya Tanzania kutaataaganya mirembe gyabwe gye balina. Ng'agamba abagwira beesonyiwa ensonga z'eggwanga lya Tanzania bagireke yokka.